Dr. Jose Chameleone aziddwayo munnange ate mu ddwaliro okwekebejjebwa esayidi eno. Lengera munnange ate ekibadde mu ddwaliro mu USA esayidi eno. Ate nga munnange ku sayidi y'emu omuyimbi Sheebah Karungi n'omwana we munnange ate bahavinze mu faani esayidi eno. Omwana akuze bitya munnange esayidi eno. Ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonnaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambwira ddala. Sigenda kubeera nga nkulwisaawoko ate ngenda kubeera nga nkutegeezako ebifa ku Dr. Jose Chameleone munnange esayidi eno. Ngenda kubeera nga nkusomera munnange ate ekiwandiiko omukulu Dr. Jose Chameleone kyatadde ate wali munnange ate ku ka vidiyo kano munnange ate kateeddeyo ate abantu be. Kakati no munnange era nga webukeeredde esayidi eno omukulu Dr. Jose Chameleone munnange abadde nga addisiddwayo ate mu ddwaliro esayidi eno okubeera nga yeekebejjebwa ate munnange ate omulundi ogusembayo era nga bw'olabaawo nga bamuteekamu wali eddagala treatment esembayo esayidi eno era nga bw'olaba munnange ate bwe kitambudde era nga katambi kano katwedinze nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo muganda wange gwe alaba Jamina Tuggi. Era nga bw'olabye munnange ate ku mention eyo esayidi eyo kwa kakatambi. Kakati nno ekiwandiiko munnange ate Dr. Jose Chameleone kyataddeko wali ate ku mukutu munnange ogwa Instagram era ng'atugambye nti nno wali nti munnange ate awulira bulungi nnyo esayidi eno ate munnange kw'ossa n'abo abantu munnange ate ababadde ate bamwagaliza okubeera nga asuuka bulungi abamu badde okumpi naddala Juliet Zawedde munnange ono ye ate amutendereza era nga bw'olabaawo era nga abagambye nti nno bonna abeebaziza munnange ate abamuyambako esayidi eno okubeera nga asuuka obulungi naddala Juliet Zawedde munnange amusiimye nnyo nga bw'okiwulira era n'atutegeeza n'atugamba awo munnange ate mu bubaka bw'atugambye nti nno nti God is in full control oba okategeerako nti nno Katonda munnange ate y'abadde mweno ensonga esayidi eno. Omukulu Dr. Jose Chameleone n'atugamba nti nno agenda kukomawo e Uganda nga ninja esayidi eno era n'abeebaza nti nno mwebale lw'essaala ate munnange ate gye mubadde mulaga mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone. Kakati nno kye ekiwandiiko munnange Dr. Jose Chameleone kyabadde atadde ku mukutu ogwa Instagram. Kati awo kankugyeko ate munnange ewa Dr. Jose Chameleone ate nkutegeezeko nti omukyala omuyimbi ng'asinzidde wali ate munnange ate e Canada Sheebah Karungi. Sheebah Karungi nno omwana agenza akula era nga bw'olabaawo munnange babadde ku lugendo lwabwe ate nga balina gye babadde bava munnange esayidi eno era nga bw'olabaawo mu katambi kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo omuyimbi Sheebah Karungi ne baby we Amel. Hi baby. Hi, honey. We did it. We are back. Hi, baby. Hi, honey. We did it. We are back. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde esayidi awo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala making sure nti nno osubscribinga obeera nga tonnaba vidiyo osobola ogimpera like nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo.